oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwanirizaako nnyo ate mpozi ali ku Bokati TV walekula mpozi ng'ate otulaba otugoberera. Ebikonde binyoose ekkololo mu Janza Awards. Wowe mama nyabo bino ebikonde sibirabanga. Banane nyongera kubuzaako gwe yakatoyungako akabuzi restaurant yoka osobola okufuna mpozi ate embuzi ey'omulembe ate enjoche ensike oba enfumbe basangibwa bwayise wali eri ku Cash Club awo wali paka MP ya Msemango wobobera mpozi ngate obasanga wojja okubira mpozi ngate obafuna bulungi nnyo ku lunaku nga luno olwaleero agulire eririwo liri hot mwana mulenzi yabeera mwana mulenzi musajja mukulu Gerald Kiweewa mwana mulenzi musajja mukulu Gerald Kiweewa yabadde ali ku stage ekkololo ku Janza Awards ali mu performinga ayambadde bulungi nnyo n'ebyambalo ebyoleka bendera wakala nga biri mu kala za bendera ya Uganda nga performinze bulungi nnyo ku Janza Awards. Kinajjukirwa awards zino zatandika ku Lwamukaaga bajje bagaba category ezo ze zimu ku sente zizi nabagamba bilioni 7 mu olukadde olusambe ezavaayo kwaliko n'okutegeka concert Janza Awards na biki ebazze bagaba basooka bawandiisi ba butabo abaddakaawo ba bitontome waddakaawo n'abalala kati ndowooza ne bajja olunaku lwajjo bali batuse ku bayimbi award waliwo gye baagabye simanya artist of the year ne bagiwaazawi ne basuwa ne bagira simanya album of the year nayo ne bagiwaazawi abantu ne bagamba Azawi how can Azawi beat Eddie Kenzo? Eddie Kenzo ne bamuwangula mu awadi. Kakati nkankuzeeyo wali eri. Kiweewa wali eri akuba omuziki gwe. Egaali ekozeeko magalengibe bale. Mwana mulenzi Thaddeus omukunja atasera ono waluga fulo. Namubawaako waneeno ng'agamba nti Kiweewa yababba ssente zaabwe. Salimu Sale yabawa obukadde 10. Nga tebalina account number kwe baziteeka ne bagamba ono musajja mukulu kwe bateeke ku account ye tumwesiga bwe zaali nyako bwe zitibwe pa bwatyo Gerald Kiweewa teyaddamu kulabikako ne bagenda ne bakampinga ewuwe n'abayimbulira abakanyama ne bakuba bubi nnyo kati namuleeta ku interview waneeno era ne sobola okubeera nga tunyumyamu n'atubulira kintu kyali kitya kyazze kitya byatambudde bitaka kati no yababazizza ngo bali ku stage security n'agikuba ekimoni buli wamu security we yabadde yagikubye ekimoni n'ayingira n'agenda direct ku stage Kiweewa ali ku stage n'amwambalira kyani kya Kiweewa kyani kya Thaddeus omukunja kansoke mbaleka video kano wali security you want sentence of faith. Yes, I want to good. You help me. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Nancy. Baliwa. Mama Fina Mugerwa. Free the microphone. I request security to come over and intervene. Tamukuba muri bantu bakuru tamukuba kayogera kizibu kye check him out kayogera kizibu kye Madam Siripi yagiye kwemba kunyonyola bana balala bana bayaje Madam Siripi yagiye kayogera kizibu kye bona sendu za famasi
nice performance. Thank you so much for that awesome performance. Tamukuba banange. Afande kayogere kizibu kye. Yo kozinga kayogere kizibu kye tamukuba. Kayogere kizibu kye ina kizibu. Lwaki mumukuba tamukuba kayogere kizibu kye. Kayogere kizibu kye. Ono mufunja. Ono muyimbi. Bana mawulire. Apande, nina bankuru ya pande. Kayogere kizibu kye. Let him talk. Kayogere kwaki mamuli asante z'abayimbi. Kayogere kizibu kye. Kayogere kizibu kye. Ndowooza mulabye sente kyekola. Kakati nno olutalo olwo lugenze ne ku social media. Sheila Gasumba yagenze n'awandika n'ateekayo n'agamba ho they are fighting live on TV. Balwana live on TV. N'agamba ho money is the problem. Ku Twitter ye ekiyakitadde ku Twitter kati mwana tu abaana ne bamulumba bubi nnyo nti money is a big problem. Olaba naawe you can date a robber. Nti ekizibu mutuufu sente kizibu kinene nnyo. Olaba naawe ogwa mulaavu n'omubbi. Kati kyesitegeera ani gwe bagamba omubbi. Manya alina abasajja babiri be bimanyi nze. Alina God's plan n'ono omulala gw'ayina. Kati awo aliwa gwagamba gwe bagamba omubbi. Mumuteereyo ka comment mumbuulire nti abategeeza ono ye musajja omubbi gwe badde bategeeza. Okitegeera tubeere nga tukimanya. Tumanyani gwe badde boogerako. Naye kati olutalo olutambula lwonna lwero Sheila Gasumba kubeera nga mpozi ayogera ku Janza Awards n'obubbi obuliyo n'ebikonde ebiriyo abaana ne bamuwera ne mugamba olaba naawe osobola okudatinga omubbi. Kati bye biriwo naye nga nja kubeera nga njagala kunoonya ku Thaddeus omukunji ono ne Uncle Gerald Kiwewe n'aba mulabye naye nja mubawa asobole otuwa interview atubulire obuzibu buvaawa. Obuzibu buvaawa kubanga kyabadde kyansonyi nnyo kyabadde kya buswavu nnyo omwana okukwata kitaawe kubaya Kiwewa alina abaana abasinga actually ne Thaddeus kuba otunulira ono Jemba musajja mukulu nnyo ku Thaddeus omukunja. Naye nze obuzibu mbulabye nnyo mu bantu abo sente mwami Salimu Sale either vayo salewe eggoye kuba bano abantu buli banadda bajja beera nga beekuba mpaka ng'omu akkiriza nti ono kamuveeko bano kambawe sente zaabwe ezitakyaliwo. So kati mwami Jeno Salimu Sale gwe osobola okuvaayo n'oyamba bano abakulu. Ate si bwe bokka n'ebya Janza Awards nabyo birimu obuvuyo bwabyo. Bw'oba owulidde kuboogera bagamba Janza Awards aladdemu obuyaaye. Bakubye sente national Uganda National Cultural Center oba UNCC. Ndowooza kati Ragadi chairman ndowooza Ragadi chairman kwa namula yanjala nga chairman wa UNCC. Bagamba nayo tewali mivuyo woowe. Mu umma tewajjudde mivuyo woowe. Naye byonna ebintu ebyo byekuusa ku Operation Wealth Creation. Era wanage yatondawo eyo gundi yabala. Abayimbi tebakya concentratinga, abayimbi tebakyakola, bannakatemba tebakya concentratinga kuwandiika by'amakulu, tebakyakola. Balwanira kasente kava wa Jeno Salimu Sale, balwanira kasente kajja mu Ministry of Gender. Awo wali obuzibu. Tugenda kukola tutya ebitone okwongera okutumbuka. Tugenda kukola tutya abawagizi baffe okubeera nga balaba ebintu kagaba butuufu nga tebiswaza. Kuba kyoba omanyi ekituufu kiri nti okuswalako kwabaddewo. Okukwata omusajja omukulu Kiweewa ku stage nga bamugamba tukubanje ziriko endagaano empya wabba. Kuba okubeera kubba bano bakutaddemu obwesige
baba baagala obakiikirire mu bwesimbu. Omukulu Charles Peter Mayiga kyagesinga okuteekako okufalaasira ennyo nti okubeera omwerufu. Kati kubanga toli mwerufu mu nsonga ezimu weekanga mwanattu oswadde n'oswaluka. So gege tusobodde okuba olunaku olwaleero. Nze Sula Ssenyonga mbakubiza okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga waffe n'okuinvitinga abantu abalala. Amawulire gasookera wano eno musobole okubeera mpozi nga ate mutugira. Imenansi nkubuuzaako nnyo Abibu Nsereko, Amos Mukisa, Anita Shirat Love, Shirati Omongole Deriki, Specioza Nampina Shamina n'abalala mwenna mbabuuzaako ne mbagaliza okubeera obulungi, mbeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV